akadde kano tugenda bweru wa ggwanga kulaba ate bo ensonga ez'enjawulo eziwandiikiddwayo ebyaffe tumaze okubanga tubiraba wano COVID-19 n'enkwata ye erabikanga eyongedde okutabangula bannayuganda. Ebweru w'eggwanga olupapula olwa Guardian luwandise ku nsonga z'eggwanga erya America. Omukulembeze wa America Joe Biden agambye nti amaggye g'eggwanga erya America gagenda kuva mu ggwanga erya Iraq ku nkomerero y'omwaka guno. Tujjukira nti wakati w'obukulembeze bwa George Walker Bush mwaka ogwa 2003 ate basindika amaggye gano okulwana n'okutta era omukulembeze wa Iraq Saddam Hussein bagezako okugajjayo 2011 ne bagamba nti wakyaliwo obwetaavu enteekateeka n'eddamu 2017 kati yabadde asinkanye Prime Minister wa Iraq Mustafa al-Kadhim n'agamba nti bateekateeka ku nkomerero y'omwaka guno amaggye gonna okubanga gaweddeyo mu ggwanga erya Iraq kubanga waddewo obulumaganya obwo obw'abashiya n'abasunni jihadis abo n'agamba nti enteekateeka gye balina kati yonna yakuba nti by end of 2021 Iraq ejja kubanga esobodde okwebeezaawo yokka kubanga bano bategeeza nti bali basobola okwebeezaawo naye bagamba nti waliwo ko obulumbaganya obwali obw'enjawulo obw'abasunni abo n'abashiya ba ISIL ne bagamba nti kasooke nga bakuumirayo mpolampola naye kati bakkanyiza nti 2,500 bonna abasigaddeyo by end of omwaka guno ogwa 2021 bajja kubanga amaggye gonna gaweddeyo. Enteekateeka y'emu ate era eri mu Afghanistan Afghanistan deadline ya August omwezi guno ogenda okutandika nga 31 gabeere nga gaweddeyo kati Iraq yo bagambye enkomerero ya mwaka guno ogwa 2021. Eggwanga lisinza okuba nga liwandiikibwa mpapula esinga obungi zogedde ku nteekateeka eno eya America ne President waabwe ono Joe Biden gy'alina. America bwetyo enkola yayo bwetyo bweri nti bwe balonda president omupya buli omu ajja neki ajja ne policy ye foreign policy ye. Kati George Bush ye walaba nga yakola ki yalwananye entalo ya deploying amawanga ag'enjawulo era yoyo mu Iraq yoyo mu Afghanistan nawalala wona ate awo abasajja ng'aba Obama bo tebali nnyo mugundi mpozi Obama kyajjukirwako kyekya okulumba okolonya Bin Laden gwe yattira mu Pakistan mu bitundu eyo naye Joe Biden akulaze nti ate ye obolyawo si wantalo taze kulwana ntalo kati agezaako n'okugjawo kakica bali gwe bakola ki gwe balekawo kuba yali kakica mu maaso g'abantu abaliki abalina obwongo ababitunula obulungi tewali kyali kikulumbisa Iraq kati bali kikulumbisa ate bagenda okunoonya ebyokulwanyisa namuzisa nga tebibisangayo ne musajja mukulu ne attibwa bwere nga okusingira ddala bademocrats engeri gyali democrat Joe Biden bo tebalwana ntalo tebagala nnyo okukola ki bagala policy eno ya democracy ono wa western democracy so ndowooza kyekyo it is time naye ndowooza ayagala kukola legacy kuba naye legacy anti kakati bw'otuna n'olaba nti omwaka oguwedde tujjukira ono Al Qasim gwe battiramu mu Baghdad gwe baali bagenda maaso okubanga obulumbaganya obwaliwo neyaliridde w'abashiya ne gwe bagenda maaso drone ezaalumba Qasim yaluma nnyo yaluma nnyo wa Iran munaffe Trump yasindika drone nezigenda zikuba ndowooza kyebadde banyumirizaamu ennyo mu bukulembeze bwa Trump nti emyaka gye yamalako egyo yakolawo ekyo n'akuba leader w'akabinja k'abatujju oyo Republican bebalwanyi era ye Trump era agenda mu bigere bya Bush era naye n'akola ekintu kyekimu n'abeera nga teyakola obulumbaganyi kumpi almost kugenda kutwala nnyini n'eggwanga erya Iran naye ndowooza enteekateeka ezo zijja kubeera nnungi omukulu bw'anaaba nga bakkanyiza ddala nti amaggye gakomewo tewali nsonga lwaki basigala nga bakyaleeta ensi zikale nga zeezimba Afghanistan yeetebenkere wadde ate ne bali tebabali bulungi abatalibaani naye olaba nti waliwo tetebenkedde n'akamu kubanga ekyabatwalayo kwe kugoba obukulembeze bw'abatalibaani ate abatalibaani bakomyewo nga tebalina kuyita wiiki 2 batwala kuddamu tebalina kye bakoze mu Afghanistan naye kale enkola nungi eyerudde kale kuli eddala ogye mukulembeze w'eggwanga erya Tunisia naye bamulumbaganye twagambye olunaku olwajjo nti omukulembeze ono ow'eggwanga Kais Saied yagobye Prime Minister munaffe Hashim Mechichi bano baludde ebbanga yagobye ne defense minister so ne parliament nagifreezing omwezi mulamba kati ekiriwo nti ono yajjanga independent 2019 bali yajja mu bukulembeze talina kibiina kye yajjiramu kakati ate Prime Minister abadde alina backing ya
ekibiina nga be basinzaamu abantu abangi naye okuva 2019 we yajjira tebakwataganangako kati munaffe US Secretary of State Anthony Blinken yabakubiddeko akasimu namugamba nti mwogereziganye ekikulu kutuula wansi ku mmeeza kukkaanya omukago gwa Bulaaya gukyogeddeko UN ekyogeddeko ne Arab League ekyogeddeko kubanga tujjukira nti spring eno Arab Spring eya 2011 revolution Changunye Tunisia yao ya biseera bya Ben Ali okujjukira 2011 Changunye Tunisia omuliro okukoleera n'okuddayo ate era baze bafuna ebizibu mpola etolowooza nti era bakola ki nti era yali eteredde bulungi eggwanga erya Tunisia badde bajja bafuna obutakaanya naye nga bwawaka buli awo waka mpola mu gundi ne mpola kati we batuusa ate babadde balinga bateredde ate bwe kiddamu kino ekyokwekalakaasa bandi bango boli abijja kononeka bukibanga tebakanyiza amangu kuba yona agambye akkiriza okuwaayo obuyinza olw'okulabika ntayagala kulabikanga asika omuguwa ono agambye nti akadde konna agenda kubanga afuna prime minister omujja gwagenda okubanga amusikiza basigale nga batambuza ensonga z'obukulembeze bw'eggwanga erya Tunisia ate nga mu Mali nayo ebintu bitabuse owagoyita baali bamulumbye ku Lwakubiri yali amukutte olwaleero we twogerera afiiridde mukomera tebanna bakutegeera yafudde atya mukaduukulu so ebintu ebyo nabyo birimu ze nalabyemu engeri y'akatemba ono junta nalabyemu engeri y'akatemba junta tebamuzanyisa bwe batyo so bwe yavaayo n'ekiso kulumba ono gundi goyita nga bali mu yali idino kusala idi so mbwe yafiiridde mu kaduukulu ndaba biringa ebirimu ki kuba ndaba byebimu actually lyegulire kumpi lyerimu bw'anaamala byebiri mu ggwanga erya Haiti Haiti nayo omukulembeze waayo bamutirimbula luli ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa July guno gwenyini Jovenel Moise naye ate okunoonyereza nako byonna ebivaayo biraga nti lwali lukwe lwenyini olupange kati abanoonyereza benyini omuli Ministry of Justice n'abakungu abakitongole kya Justice abakulembeddemu investigations kati mbu bafuna death threats waliwo yafunye obubaka bumugamba nti esawa yonna wetegeka essasi mu mutwe obubaka bwakoze eki naye mbu n'okunoonyereza kwenyini buli gye balaga basanga emisanvu gyenyini evidence tebagikola ki babanga bagenda okusemberera awaali obaoliawo ekinyusi awo ne baziyizibwa okutuukawo so yembeera yemu ndaba nga eri mu Mali wano yeeri katemba obaoliawo tugenda sembe eggulu lino livudde mu ggwanga erya Thailand ebintu byongedde okutabuka COVID-19 kati amalwaliro gajjudde abantu babajjanjabira mu paaka za mmotoka paaka za bidduka gye batadde abantu bano Saba Minister Prayut agambye ekintu kimususseeko kubanga ndowooza nabo ekintu ekyabaviiriddeko embeera eno okuyingira mu third wave mu mwezi ogwa April Laxte yaliwo balowooza nti ekintu kikakkanyemuko ne balekayo buli kimu bagenda ku bibiiki venue ne bazigula omwaka bwe gwagwerako Thailand mbuye kungirizibwa ng'ensi ezisinze okukwata obulungi ensonga ya COVID-19 mu nsi yonna naye kati ndowooza nabo ne bakola ki ne bakola kiri kye twakola waffe kati ate bagamba nti batuuse n'okujjanjabira abantu mu paaka omuntu bapaakinga bupaakinzi wali mu paaka ya ddwaliro we bakusangisa ki bw'oba n'ofunye chance okuterakaawo eccupa naye bagambye nti n'abantu abalwadde abayi babasindika okuddeeka nti mugende mufe kitegeeza baba bakusindisa genda kufa mugende mufe ekyenjawulo ate kubanga amalwaliro gandibadde obaoliawo gandimiitinga abaliki abayi naye ate Thailand omuyigo bakola ki goba ne bagagenda kati yabona ali akyali bamanya nti chances ez'okuwona ntono nnyo kabagireko ono ali mild mpola bamanaging asobola okutwala eggwanga naye era kyekyali ne Bufaransa kyekyali ne Italy nti abakadde abaali nga abayinga tebakuwa kitanda gwobeera ogenda kufa bufi bakuleka ogenda ofe ekitanda bakiwa omwana omuto akyali productive nandiroza nti oba oliawo omuyi gwe mwandi wadde kuba emergency omuyi bakutuna ne bagamba ogenda kwongera emergency ereceiving abo abaki abayi bennyini anti abayi nabo batuna ne bagamba priority abayi bangi kati ono mukadde wa 89 ono wa 25 COVID-19 kati ndowoozo awatuusize etufudde awalevo ensolo zennyini kati kuba kati omuntu wogambira omuntu nti genda ate ng'omulaba afa naye ng'oli musono ne babuga genda babagambye nti genda ofe
tigenda kale tugenda wumulamu katono nnyo